Gye buvuddeko abavubuka abakazi bwa Kirya Gen Z basalawo okwolekera Paalamenti okuwakanya enguzi gye bagamba nti esusse erudde eyo. Wabula bano tebakkirizibwa wadde okusemberera omulyango gwa Paalamenti ab'ebyokwerinda abali babetegekedde dda ne babakwata. Wano abakulembeze abavubuka mu Bwakabaka bwe baviiriddeyo okwemulugunya ku kikola ky'okusiba abavubuka bano kyokka nga bali balwanirira nsi yaabwe. Bavu nnyo nti abafuzi abali mu buyinza basse ekifuba wamu n'okutulugunya n'okukwata n'okusiba abavubuka abavaayo okulwanirira ensi yaabwe okugitaasa ku buli bw'enguzi n'enfuga embi etyobola eddembe ly'obuntu. Wano we basabidde abakulembeze okussa ekitiibwa mu bantu be bakulembera nga beewala okulya enguzi kubanga bangi bakoma kujogerako kye kyokka. Abakulembeze basaana okumanya nti abantu be bakulembera bansonga nnyo kubikolebwa mu nsi yaabwe. Abamu batuuse n'okugamba nti enguzi kyafuuka kimu ku bintu bye tulina okutambula nabyo ekitali kituufu. Ssebufu bwange bulijjo atukubiriza okwewala enguzi kuba esingamya ebintu bingi. Ku mbeera y'ebyenfuna abavubuka basabye gavumenti okukola ku nsonga z'abantu bonna abeekalakaasa kubanga buli mbeera lw'esajjuka n'omuvubuka anoonya eya leero agigenderamu. Tusaba gavumenti ebawe okutu ebawulirize kubanga abasuubuzi baba tebatebenkedde mu mirimu gyabwe gye bakola nga bizinesi zaabwe zigwa n'abavubuka tebasobola kugenda mu maaso na mirimu gyabwe. Bano nga beesigama ku bubaka bwa Ssaabasajja obw'okutambulira ku nnono n'empisa beekokkodde ababaka ba Paalamenti ab'akabondo ka Buganda okwesulirayo ogwa Naggamba ku nsonga y'obukulembeze obwa Federo. Ababaka tubakubira omulanga bave mu kubongoota baleete ekiteeso mu Paalamenti ekitongozza Federo mu bitundu bya Buganda wamu ne Uganda yonna. Baka bwatukubiriza okwekwata ku nnono abatukubiriza okukomawo okusaba Federo kubanga Buganda y'ennono yalina Federo nga teyina weefugibwa walala wonna. Bagamba nti kyewuunyisa okubanga ababaka ba Buganda n'okutuusa kati balemwa okubaako kye bakola ku nsonga eno. Memba ba Paalamenti ab'opposition abali wano mu Buganda n'ekibiina leading opposition party nayo ng'erina ababaka bangi mu Buganda. Tuyina Buganda Parliamentary Caucus ekulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi Muganda. Kiki ekiganyi ekiteese ekisaba Federo ng'enfuga eya gavumenti okutuusibwa ku order paper ya Parliament. Abavubuka bano bawezenga bwe batagenda kuttira muntu yenna ku liiso agezaako okuyisamu Bwakabaka amaaso. Bino babyogedde mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa ku woteri ya Popo mu Ndeeba. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.